Mwenna ababadde bagamba nti omukyala gw'omulaba ali mu kubeera nti atambula ku social media mu especially ku TikTok ng'agezaako okubeera nga zina obuzina ng'anyola ekiwato. Omukyala oyo ye maama wa Chicken era nga ayogedde n'agamba nti ye taswadde kubeera nti abantu bamulaba byali mukola kubeera nga yezinyira amazina ge kubanga kyawulira kyayagala era ngenda kubeera nga mukuwaako obeere ng'ate omuli nali badde ngute neti waliwo muziki kuti zimoyo no jihana lingoso abantu bagamba banange omukazi omukulu biki we bitu like I mean how do you handle that kati kyenyina okubuuza kiri ekintu kino kati kino kyongenda kizeeri bazi okuzina kukoma ku myaka eno kyenjagala okusooka okubuuza okuzina kukoma ku myaka eno kati ekyo bwe mmala okukimanya omuntu waliwo bwe nawulira ng'agamba nti nze kisinga okuneewunyisa ngendaba omukyala oyo ng'azina n'enswala naye nenzijukira neŋŋamba nti si maama wange singa abadde maama wange yali badde eki naye abamu ekiboogeza nti ate bamaama baabwe tebali si be banze kakati gwe kyolina okukola bwolaba omuntu nga atugeze enganzi nga ndi ku platform yange gweomuziki gwenotulako noganoga onanswaza ntawisi kisegere totunula ku kikuswaza kisegera totunula ku kikuswaza naye wootwalira obudde nolaba vidiyo n'ogimalako n'ofuna n'amaanyi n'owandiika omuntu oyo oba omwagane ng'obikka agenze maaso n'ayogera ku butambi bw'obuseegu obwa Chicken obwafuluma obutambi obwo bwasaasaana nnyo n'ayogera n'agamba nti nga bw'oba okola olina stage gy'oyitamu era n'agezaako okubeera nga amuadivisinga n'amutuuza nga omwana Chicken wanyaka bemesa gwakiriri nze amuzaala ndi wa 89 mu gwe 11 nga 11 igeze emyaka 36 sifanyina Chicken wamuzala olumya Chicken we namuzaalira ali 86 sijja gamba nti nabikeera oba saalikeera kati gwe kyoba omanya kiri ekintu kimu nti namufuna ndi mu P6 waliwo nga Chicken ata obutambi ebibugamu kati obutambi bwa Chicken siyeyabuta asooke okutereeza emaaso siyeyabuta kubanga we baateera obutambi already yali amaze n'okutereera ng'erinnya litatandisa oddukuba letasobola kuta abalabe be baabuta batya nti omwana yenna abeera n'akaseera wafuniramu ebizibu lwayonoone sikati kitwale wayonoonekera kati nga nze we nayonoonekera n'enzaala nga ndi muto ego kitegedde oli asobola obbikomyawo naye olw'okuba nga nze nkyogera ndi proud siswala kati obutambi bwafuluma ng'omuntu kyanneewunyisaamu nga maama noga naye era ate kasannakiraba nze nasigala ku mwana wange nga mugamba omanyi kati olaba ekyo kivuddeyo kubanga akantu ayongedde maaso n'atugamba nti omusajja oyo erabikira mu katambi nga Chicken agamba nti ye taata we si ye taata we wabula amufaananya abantu bamufaananya naye n'ayagala akolere okwo ate erinnya ndowooza almost essaawa nga 3 nga mubuulirira nenkola ne kumukubalimozi ningane bajja kusiba bwentyo nga nswagire nanga bajja kusiba oyogera ebigambo bino kyokka obiremeddeko ate omwami wamugambye nti yakuzaala nembuuza naye yakuzaala oba ye yali ayagala amuzaale waliwo kati nga woogamba ye yagamba nti baamugamba amufaananamu kati ate jjukira yali asoma mawulire ng'ayagala naye akizimbe kuba oli erinnya lyalikola ki alirina naye neyejayo n'agamba nti ndi mutabani we bwe kitegeera kati olw'okuba waaliwo biri bye yali ayogera ono ne kimukosaamu era essaawa eno omulaba bw'ali singa yavaayo n'ayogera nti